Munnange ekitembe gye kyewunzikira n'enfuluta gye ziggweera ng'era ente y'abato gy'etunula bulijjo ebinyonyonto gye bikunkumukira bidda oba ebinuunu buyita obunuunu kitala kya mutabaazi n'ey'owuwe ekisaabaana. Mutya nno bataayi yonna gye muwangaalira mwebale kwekuumira ku mukutu gwaffe guno ogw'ensonga. Mwebale abasubscribinze, mwebale abalayikinga, mwebale abafollowinga mukutu, mwebale abagusharinga, abagabanako ne bannaffe abalala nga mubaagaliza bajje bayige kubanga munnange naasiwa mukange asiwa mukabukuku. Mwebale kubaagaliza nange mbeebaza nnyo era mbasuubiza nti nja kusigala ku mulamwa ogw'okubasomesa ebintu oba okubaleetera ebintu eby'enjawulo ebibagattako ebyo ebibongerako mu kumanya. Kale kibeere nti data gw'oteekamu oyo ofunamu nnyo, ofunamu nnyo n'otubeera nga bano ate abateekamu mu data ne bateekamu data naye nga gwe bateekamu tebafunamu, bawunzikira mu lwatika ng'olw'endeku, bawunzikira mu lutanda. Kale mwebale mmwe abagoberezi ab'ensonga, mmwe nno mmwe mumpa amaanyi okudda okukomawo buli lwe ŋŋenda. Kati labayo nkyaliza ntondo ng'omusukundu, kyaliza ntondo nga kabu. Kale katugende bagamba ebinywera bye bigenda. Omukazi yasiba embwa ya bbaawe ku mugugu olunaku lumu. Kakati nze musomesa Munnabusiro Ssaava Bbosa Musisi Nseregganyi Kaawonawo Ssengule 222 era nga olwaleero omulamwa oba essomo lyaffe likwata ku kusiba abantu mu Buganda. Engeri ez'enjawulo zaabangawo era zaateekebwangawo zaagobererwanga zeekenneenyezebwa zeekalirizibwanga mu ngeri ey'okusibamu abasibe mu Buganda ey'edda. Baalinga balina bye bagoberera nga banaasiba abasibe. Baagobereranga biki? Baabasibanga mu ngeri ki? Okusingira ddala twagala tulabe engeri, kuba waabangawo engeri nga bw'olaba otunula butunuzi bw'oti n'olaba bw'olaba engeri gye basibyemu omusibe ng'omanya nti oyo yazizza musango bwe guti. N'olwekyo ensiba gye baasibangamu abasibe yabuuliranga abantu ekika ky'omusango gwakoze. Musango ki? Nga tobuuzizza na kubuuza, ensiba gye baabanga basibyemu omusibe ye yayogeranga. Ensiba gye basibamu omusibe nga yeekubuulira n'omanya nti kati oyo bamusibye lwa musango gundi, musango bwe guti, akoze kino na kiri. Kakati ebyo byenzize okubalambululira okubasomesa olunaku luno olwaleero. Manyi nti nno mwatudde dda ate nakikubye tatuuka ku nsonga. Kati munzikirize nga bwenkoze bwentemye oluwendo olwo, empangi yo ngitemye. Kati kantandike ku nsonga eyo. Omuntu bw'alabanga nga bamusibye emikono nga giteekeddwa mu maaso, bagisibidde mu maaso bwe bati, emikono gye gyombi nga bagigasse nga bagisibidde mu maaso bwe bati, ako kaabanga kabonero akakubuulira ggwe, akakubagulizaako ng'oluggi lw'ebibo nti oyo omusango gwe yazizza gulimu butemu oba nga yalwanye. Kyasinganga nnyo kutegeeza nti omuntu oyo yalwanye oba yatemye munne olubale, nti oba omuntu oyo mutemu butemu. Omuntu ow'engeri eyo yabanga mutemu oba nga yalwanye. Kati oyo gwe baasibanga ng'emikono gye giri mu maaso. Kati engeri ey'okubiri, omuntu gwe baasibangamu omuguwa nga naye emikono
bagisibye bagigasse gyombi kyokka nga bagisibidde emabega. Kyabanga kitegeeza ki? Kyabanga kitegeeza nti oyo bamusibye bamukutte lwa bubbi. Omusibe ow'engeri eyo kyabanga kitegeeza nti yabeeranga mubbi. Omubbi gwe baasibiranga emikono emabega. Era kino abantu kye boogera ennyo nti emikono ne bagizza gye gitawemera ntungo, kyava ku muntu gwe basiba bwe batyo ow'omusango ogulimu obubbi. Oyo gwe baasibanga mu ngeri eyo gwe twogerako asibwa ku lw'obubbi nga emikono gisibiddwa nga bagizza emabega gye gitawemera ntungo. Okuwema kitegeeza kulya naddala okw'emmere ng'ey'empeke, entungo, ebinyeebwa, ebintuntu bwe bityo tukiyita okuwema. Kale omuntu nga bamusibye emikono naawe tunuulira embeera eyo erogeraageranye nga giri mabega ate gisobola gitya okuwema entungo gitoole nga bagisibye. Jjukira ekisooka baba bamusibye ate ekyokubiri babeera bagisibye nga giri mabega. Kati anaawema atya entungo? Tekisoboka. Engeri ey'okusatu naatera nno okubannyuka bubimbi mberekereze, naye engeri ey'okusatu bwe walabanga omuntu nga bamusibye nga omuguwa guli mu kiwato, oyo baabeeranga bamusibye lwa butawa musolo. Muntu bw'atyo baabeeranga bamusibye lwa kulemererwa kuwa musolo. Omanyi okuwa omusolo mpisa yansi kuva dda ne wano mu Buganda ng'omuntu awa omusolo mu kika ne mu Bwakabaka bwa Buganda okukulaakulanya emirimu, okukola emirimu egikulaakulanya Obwakabaka bwa Buganda. Baawanga musolo. Omuntu aguwa mu kika ne mu Buganda ku mutendera gwa Buganda yonna nga bakuŋŋaanya omusolo. Olunaku lumu nja kufunayo akadde nzije mbannyonnyola emisolo egy'enjawulo gye baawanga kubanga gisingako era gyawukanako ku gino gye mumanyi egy'olwaleero egiweebwa gavumenti. Giri misolo gyabanga mirala. Kugeza waabangawo ogw'enswa, ogw'emiyini, ogw'enkejje, ogw'embuzi n'ebirala bingi nga bwe nja okufuna akadde nkomewo mbibannyonnyole mbibalambike. Kati omuntu bwe yalemererwanga okuwa omusolo baamukwatanga ne bamusiba engeri nga gye nkugambye. Era kye bayita okutwala omuntu olwa ssessolo oba okusiba omuntu nga bamulanga ogwa ssessolo. Ogwo guba musango. Kati oyo ow'engeri eyo baamusibangamu omuguwa. Kati baabasibanga baabatwalanga mu makomera. Waabeerangawo amakomera agateekeddwateekeddwa okuviira ddala ku Muluka, Ggombolola, Ssaza n'embuga enkulu. Waabangawo buli mbuga waabangawo ekkomera. Era avunaanyizibwa ku kkomera erya Kabaka mu Buganda nga aweebwa erinnya Njabule. Kati ye yavunaanyizibwanga ku kkomera lya Kabaka ayitibwa Njabule. Naye nkugambye nti buli mbuga waabangawo ekkomera. Ebintu ebyo mbisomesezzaako era ngenda kukoma ku wano. Mwebale nnyo okumpuliriza, mwebale nnyo okugabana ne bannaffe ku misomo gino, mwebale kusharinga, kulayikinga, kukomentinga. Nammwe abatweyunzeeko ku mukutu guno nga muli bapya tubaaniriza. Muli balungi, muli bagoberezi balungi, kamberekeze mweraba. Tugambe nti awangaale omwana wa Nabinene.